Okusaba kwa Sekukulu ku lutikko ya St James Cathedral Luhalo mu kibuga Mbalala kubadde kwa kimpowooze olw'obulwadde bwa COVID-19 kukulembeddwamu omulabirizi Dr. Sheldon Mwesigwa nga kutandise na kusabira abeesimbyewo. Bishop Sheldon era ategeezezza nga bw'atakkiriziganya na bannaddiini banne abagamba nti okulonda kw'omwaka ogujja kwongezebweyo olw'ekirwadde ki COVID-19 okweyongera ensangi zino. N'agamba nti kugende mu maaso wabula gavumenti n'abakulembeze basaanye bongere okusomesa abantu ku ngeri y'okutangira obulwadde buno. Okukuba obululu nebuuza ne Christmas tugiyimirize okwegendesereza nga bwe batulabudde aba Minister of Health. Ate nga tumaze ebbanga tukyetegekera awo kiba kiringa abakubye burusu oba abamenyekedde bwereere. Yongeddeko nti okusinziira ku bannasayansi COVID-19 si wa kugenda kati n'awabula bannayuganda okugoberera amateeka agateekebwawo. Lwaki mutta abantu bammwe n'olaba abantu nga bayoola bali awo waliwo gwe nalabye ka video clip anoonya bululu ng'abantu yenga alina masiki naye ng'abantu be emimwa giri bweru ennyindo ziri bweru kati ate gwe byomanyi tebabimanyi. Ate omu ku beesimbyewo ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu asabidde ku kanisa ya St James Church of Uganda e Lugarama mu disitulikiti ey'Entungamo. Asinzidde eno ne yeebaza Katonda olw'ebyo byamuyisizaamu. Christmas is a time to share love. Christmas is a time to forget all the evil around us and at least come together in the love of God. I want to wish everybody a Merry Christmas, and as we pray together, Shalom Kama atuyambe to see that we have a better year. Tubase kubarebaho kandi baretere no mujenyi mumurebe tubasa kumureba mundi murundi kandi ari mu kindi kitakwetezerezaje. Okusaba kuno kukulembeddwa mu Reverend Stanley Tulyasingula yeebazizza Katonda olw'ebyo byayisiza mu Robert Kyagulanyi. N'omulabizi wa West Buganda Right Reverend Henry Katumba Tamale akulembeddemu okusinza kwa Sekukulu ku lutikko Kakko. Ku by'obufuzi ebiriwo asabye nti abeesimbyewo bonna baweebwe eddembe lya kyenkanyi mu kunoonya obululu. Kyenva mbasaba abalonzi mwenna abaagala mulondebwe mu gafo agatali gamu musiŋŋanemu ekitiibwa. Kampeyini zonna nga zijjudde emirembe emiggo gikendeere tiyagasi akendeere. Tukubiriza abatuuze bonna ab'Akalungu disitulikiti nti tukwasize wamu zino ennaku enkulu olwaleero tuli mu Krismasi wekuume obulwadde bwa COVID-19. Atongoza akawuufube w'okusimbisa emmwanyi naddala ku ttaka ly'obulabirizi eritaliiko kikolebwako. Ensimbi nnyingi ez'obulabirizi zetumalira mu makooti olw'enkaayana ku ttaka singa tulikozesa kijja tuyamba nnyo okugenda mu maaso. Tolina bw'oyawula byakubuulira njiri na nsimbi. N'omulabirizi wa Luweero Eridadi Nsubuga avumiridde obwegugungo effujjo eriyitiridde naddala mu biseera bino nga twetegekera okulonda. Violence erifa abantu oba abalonzi oba bannaffe bakola mu campaign, violence eri abo abeesimbyewo ne violence eyinza okuba ng'ekolebwa abakuumi b'eddembe. Obubaka buno abuweeredde ku lutikko e Luweero mu kusaba kw'amazaalibwa ga Yesu Kristo ag'omwaka guno. Tosobola kutta nsiri na jjambiya, n'olwekyo bannaffe abakwasisa amateeka nabo tubakubira omulanga bajje ku bigere.